abaka parliament banansonyiwa naye abasinga obungi tebasoma bawagiranga omuntu agenda okuwagira mupiira nga tamanyi ttiimu yezaawa. Museveni agamba nti parliament ekyusa enteekateeka ze eza Uganda, enteekateeka tuva kuzisoma. Budget committee sene yaziteeka kugula ambulance, kuzimba amasomero. Museveni alwana nti bazizzeeyo agenda aziweroko 300 billion. Speaker wandemesereza okugenda mu maaso bw'ogenda mu treasury operations vote 130 bateekamu item others. Can you imagine nti oli MP olina amagezi n'oyisa budget nga mulimu item others mulimu lubowa kyovola bwe ntandise obisokolayo tebanzizeemu kunzikiriza kwogera. Nze si omu ku abo ababeera mu parliament nga bagandi sente zino zidde wano njanye ebintu ebiri serious naye n'abo abazikyusa bw'obageraageranya ne Museveni eggwanga lirina okumanya olwaleero ani mufere kuba MPs ne president nti gwe okwate sente z'omusolo oziwe local construction company y'omuntu kuba yemulemeredde okulaninga ozijje ku ambulance ozijje ku masomero ozijje ku malwaliro ozijje ku nguudo abakazi baagala okukola bridge. So kati abaka b'NRM mu kibi kyabe balinganga robot obawulidde nga bonna baganye. Of course tugambye no speaker n'agamba yes naye era basigaddemu bakyagenda mu maaso. Chairperson wa committee ya budget omala otya okusoma ebintu byasomye ng'okola omutwe gukola bulungi n'omala n'ogamba nti naye nzikiriza ebya Museveni iriere oba okyali chairperson wa budget committee. Museveni agamba nti tuweereko sente tuziwe Lubowa Pineti tuzijje ku bintu by'osomye ebiruma abantu n'omala n'ogamba nti nawakubadde nsomye bino ebintu ebiruma abantu naye sente nziwadde Museveni kubanga yoroko bakwano be ng'abantu ba mismanaging company eyo kati kuteeka sente z'omusolo. Kati Museveni akoze campaign mu bantu abakabo babbi olwaera abantu bayawule wakati w'omubbi nti sente ze baweza omusolo kati zigenda mu kampani z'abantu. Museveni agambye ebyogula ambulance ebyogula kikono na priority ye nga government.